Simanyi ddi lw'olabye story eno naye olunaku olw'enkya zinaagenda okuwera ssaawa emu paka ku ssaawa 2 kigenda beera kyedomodde dda wali eri ku TikTok anti omukulu Eddie Kenzo wamu ne Honorable Minister Fiona Nyamutoro bagenda beera ku live ya TikTok bonna aba babiri kati wanene buli muntu yena yesunze okubeera nga agenda kubeera nga abuuza ekibuuzo kyagala ate omuntu yeebuuza bagenda kubeera nga boogera ku ki. Nakugambye muna Honorable Fiona Nyamutoro yafunye advantage y'amaanyi nnyo okubeera nti n'emirimu gye egy'obwa minisita ali mu gikolera mu kitangaala oba si kyo nga abamukubyemu ttooki buli kimu kyakola abantu bagenda kiraba nga kiri successful oba ng'omukyala ali mu kukola ennyo naddala mu gavumenti ya NRM eno olw'ensonga ye yakubiddwamu ttooki n'ekitangaala. So Honorable Fiona Nyamutoro oluvannyuma lw'okuweebwa helicopter ekyo nakyo kintu kikulu nnyo baminisita batono abakola emirimu gyabwe ne babawairako ne helicopter naye mwana wattu Honorable Minister Fiona Nyamutoro bamuwadde ennyonyi esobola egenda osobola okubeera ng'emutalaaza Uganda yonna ng'akwasaganya emirimu gye egy'obwa minisita. Takomye okwo kyekyamuweesezza ennyonyi eyo kulagako mbw'akola kubanga ebbanga lyakalayira terigunnawera na mwezi mulamba naye project ziringanga nakamulaba ndowooza mu project ziringanga 5 omwezi tegunnawera naye the project ezitambula ziringanga 5 nazo nanga alaga yes ekintu kitambula emirimu agenda sobolera ddala okubeera nga agitambuza. On top of that despite the fact mbwanako amaanyi ga Eddie Kenzo okubeera nti Eddie Kenzo celebrity naye kyamuleetera okubeera nga abantu baagala okumanya Honorable Minister kikyakola oba yaani bwatyo olunaku lugenda beera lwakutaano zinaagenda okuwera ssaawa emu ey'olweggulo paka ssaawa 2 ng'ababiri abo Eddie Kenzo wamu ne Honorable Fiona Nyamutoro bali ku live egi emu eya TikTok nera nga kiki bagenda okubeera nga boogerako okusinziira ku post eyakubiddwa neera ng'eno yateereddwayo omukulu Eddie Kenzo eraga mbu TikTok live Honorable Fiona Nyamutoro with TikTok live with Honorable Fiona Nyamutoro, Minister of State, Energy and Mineral Development, Stroke Minerals. At Fiona Nyamutoro gyagenda okubeera ka account ye osobola ogisearchinga n'otandika omufollowingirawo bagiyita at Fiona Nyamutoro 256. Topic egenda okubeera nga discussingiwa enhancing youth in the mineral development program challenges and opportunity. Ennaku z'omwezi nga 19 olwokutaano luneeno April 2024 olwokutaano okuviira ddala ssaawa ey'olweggulo paka ssaawa 2 ez'olweggulo kati tulinze kulaba ki ekigenda okubeeraawo ku live eya Honorable Fiona Nyamutoro ng'aliko n'omukulu Eddie Kenzo. Byonna wano ku SMX Media ojasobola bulungi nnyo okubeera nga obifuna kyolina okukola subscribinga nyinga notification bell ebisigadde obitulekere.